Kati kino ekituli olumu kibeeramu emisota weegenderezanga obanga olinaanye ekiswa ndowooza okiraba. Hello, welcome in today's amazing video, and today in our Ugandan nature we bring you this anthill. It's a big anthill. Leo tugenda kusoma ku kiswa. So enjoy the video and here we learn English and Luganda with ease. Okay, enjoy the video. Ettaka erigomimira weriti ne likola ekiswa bakiyita kiswa. Ekiswa kitera kumera mu nnimiro nga wooziraba oba ku ttaka eggulumivu. So ekiswa mu luzungu kye tuyita anthill. Anthill. Ndowooza okiraba. Ate kino kinene nnyo. Ebimu bibeera bitonotono naye kino kyakula ne kigulumira. Kubanga we kiri tebatera kukitaataaganya nti nakuyitawo. So kitandika n'akaswa katono ne kivaamu ekintu ekinene nga wookiraba. Kigenda kyeyongerako kikula. Era bwe nga tebakisaanyizza oba nga tebakikiryalinze kiyinza okkulira ddala n'olowooza lusozi lunene. Naye nga kitandika n'akaswa katono oba it starts with a simple anthill. Anthill kigambibwa nti ebiwuka oba ze bayita enswa eziforming nga bino ebiswa. Enswa kasita zitandika okulya ettaka nga lisima, eryo ettaka erireeta kungulu ne livaamu ekiswa. So enswa zisimira ddala wansi mu ttaka, dig deep into the soil, era mubeeramu emiwaatwa wansi w'ekiswa nga woobiraba. So mubeeremu holes, mulimu tunnels nga wooziraba. So ezo tunnels ziba mpanvu nnyo nti kiyambako namunswa oba abamu gwe bayita queen ant okubeera nga ssa kw'otadde n'okuzaala obulungi. Abaana babeera ngamba enswa bwe zizaala zibeere nga zissa bulungi. So egyo emiwaatwa wansi waayo mubeeramu enkuyege era mubeeramu n'enswa oba gye bayita namunswa. Namunswa queen ant. That queen ant, it produces and is responsible for laying eggs to produce other ants. So ekiswa kino kiba kyamakulu nnyo ku nkuyege kubanga kibeera ng'ekifo kyazo. It acts as a habitat for ants. Nga wookiraba kiswa kinene nnyo, kigazi era kyetooloola, era we kiri tebatera kisumbuwasumbuwa. Kyobalaba nga kino kiruddewo era kigulumidde, naye ng'obuswa obusinga obutono buba butono kubanga baba bayitaayitawo bakikubaakuba. So ne weesanga nga tekifuna mukisa okubeera kinene nga kino, naye kino kigulumivu kubanga tebatera kukitaataaganya. Okay? So in Luganda ekiswa tukiyita anthill nga wookyetegereza. Weegenderezanga nnyo kubanga mubeeramu emisota mu bituli ebyo, mubeeramu emmese n'ebisolo ebirala eby'amaanyi ebyewalula ebiyinza okuba ebyobulabe ku muntu. Okay, so this anthill possesses some dangerous animals like snakes can be inside there, or rats or other predators that are harmful to the human body. In other words, whenever you come across an anthill, be careful and take caution not to stand for long at that place. Okay, leero kyetuyise ekiswa mu lulimi Oluganda. Let's meet up in the next video. Here we'll learn English and Luganda with ease. Bye bye. Weraba.